tuleesera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya eddoboozi bampita Ntambi ekyemuzo. Olunaku lwaleero tukuleetedde Elisa Musuza ssaawa zino. Olunaku lwaleero lwe lunaku mukyala mukulu gwe bayita Rema Namakula lwe yazaalibwa era nga omukulu gwe bayita Elisa Musuza oba Kenzo avuddeyo nasindika obubaka eyali omuganzi ate nga ye mama w'abaana be gwe bayita Rema Namakula. Kenzo avuddeyo nawandika bw'ati I wish you a happy birthday Madamu Rema Namakula Sebunya tata like Mama Amal ndi namwagaliza n'omwezi ogwa Ramadan omulungi. Kino kitegeeza nti there is some maturity ku Kenzo kyalaze kino nti kintu kiraga obusajja nti Kenzo have much bintu bingi ebyaliwo for example kuba nti bamutwalako omukazi n'omukazi okuba nti amwekyangirako n'okuba nti bafunamu n'embeera y'okuba nti beesika wakati w'omwana. Tujjukire nti Rema Namakula yakweka omwana oyo gwe bayita Amawa Musuza okuba nti tamuwa gwe bayita Elisa Musuza n'okuba nti Rema yatuuka ekiseera ekyokuba nti ayagala okukyusa omwana gwe bayita Amawa Musuza amutuume Amal Sebunya era batebaddewo around naye ate Kenzo ng'omusajja byonna atadde negativity ebbali n'asalawo okuba nti acting like a mature person n'ayagaliza eyali mukyala we oba nga mama w'omwana we gwe bayita Amawa Musuza gwe bayita Rema Namakula happy birthday nungi n'omwezi gwa Ramadan ogw'emirembe. Bantu bangi batandise okuba nti bwogenda ku comments ezo waliwo abayozayozezza Kenzo okuba nti alaze omutima ogw'ekisajja n'okuba nti asobodde okuba nti avaayo n'akola posti nga wishinga eyali mukyala we happy birthday. Of course si musango okuba nti okumuwishinga ate nga ate waliwo abakirabo obulala ate nga waliwo propaganda atandise okutambula. Omanya abaana ba internet bali very funny. Nsomyeko comments ezimu nga zigamba nti yadde omuwandiiseko naye byonna byowandiise Rema alinga atabiraba mbu Kenzo akoze just a wasting the time okuba nti awishinga Rema Namakula. Simanyi oba bituufu naye nga ate omuntu bwavayo n'aba nti atute time y'okuba nti awishinga omuntu happy birthday. Nsuubira kiraga sense of maturity n'okuba nti kiraga obuvumu. Ebiseera ebisinga ffenna tukola decisions n'ensobi naye ate ffenna ensobi ze tukola tuzitegeera mu mistakes ze tuba tukola. So nolwekyo we should not carry hatred ne tuba nti tutambuza obukyayi eri eggwanga. Era nze nsuubira kino omusajja mukulu gwe bayita Elisa Musuza alaze obusajja, alaze obuvumu, alaze ekitiibwa. Nno Rema Namakula tetumanyi myaka gyawezezza naye nga giringa emyaka 3 egy'obukulu. Rema ono nga ali mu nsi muno. Rema yaviirwa bazadde be nga Musuza. Rema yakulibwa wa Rema Namakula. That means nti obulamu bwa Rema tebubadde bwangu from way back. Tolina bazadde ositwagolinga okuba nti osoma naye Katonda yamuyamba nti mama Rema Namakula oba anti we yalinamu kasente nga abeera mu America n'aba nti funa embeera ennungi nti she's exposed because of her auntie and n'obulamu engeri gye bujje bumuyisaamu. Bebe kuli avaayo n'amutreatinga bulungi. So like Rema is blessed. Having another man is not a crime, but how are you surviving and how are you still delivering to the community? To Rema, I very much into abantu bamwogera, they throw insult against her about about her husband and every sort of that. But Rema gezako kuba nti atambula most of the time. Rema ebyo ebintu tabitunula kusono lwekyo Kenzo I don't know what is your opinion about this. You can comment in the comment section below. Netuba tufuna idea about this and attend netuba tweyongerayo mpola mpola. Amanya eddoboozi bampita Ntambi Jimzo Rich Boy Maxudi Jr. You can follow me on TikTok Jimzo16 and still you can follow me on Twitter Jimzo16 and on Facebook I use Ntambi Jimsel and netuba tukwatagana. Bye bye for now.